naye wali osiriikiridde oba lwaki? babaako neweevu oli mutuufu oyagala ino okubanga ekubikamu naye ngaokugereza oyagala okwebaza olw'emirimu gyonna gy'okola n'okusingira ddala emirimu gy'otukolamu baffe bannabitone ate era ng'abakyala okusookera ddala bannabitone otukulyekumye otuwadde okwekkiririzaamu ffe baani abajja mu maaso go olw'ekitiibwa tukyogera okwebaza ese kwebaza yonna tuwebale kutuwa obuvumu webale okwongera okulaga eggwanga lino nti abayimbi oba bannabitone ddala nabo balina enkizo. Nyongerera okwebaza omulimu gw'otukolamu ng'abakyala siyinza butayogera ku bakyala kubanga nange ndi mukyala otuwadde era okwongera okwekkiririzaamu otubuuliridde otusomesezza bye tulina okukola ng'abakyala kubanga amaka magumu geetaagamu omukyala ebigambo ebyo wekitiibwa tubijja ku ggwe era ng'ensigo yonna bwekimanyi ow'ekitiibwa nyongera okweyanjulira ndi mukyala muyimbi era nga bulokutaano lwa wiiki eno nga 2 sebo nina konsati egenda okubeera ku Serena nga byebigere bino nga nzize okusaba mu lujjudde okkiriza obeera omugenyi omukulu owekitiibwa neewuunyiza nnyo bwewayimbya akayimba kange gye nabadde nenjagala nfulume wabweru kuba nabadde waka nenjagala nfulume wabweru bagamba nange muwulidde Katikkiro ayimbye oluyimba lwange byebigere bino taata njagala okwebaza ate era nga nyongera okukusaba okkirize kuulo ojje konsati eyongere okuggumira kubanga ejja kuba eggumidde wamma nange ejja kuba nviimba omuntu ayimba obuyimba bwonna laavu ereeta laavu nkakasa bakiwulidde kubanga eddoboozi lyo zitogozero kyekindeesa olwaleero. Maliriza niweddeyo kale mwogere ku walo kiseera kino kapita minisita w'abavubuka olunaku lwaleero okoze kyotera okukola bulijjo ate kyozza okola buli bulungi. Kamaanyi Katikkiro manyiddwa nnyo abayimbi bonna nti owagira abayimbi era mu Uganda bw'onoonya omukulembeze onokoye omukulembeze omu gwe bamanyi awagira ennyo bannabitone mu Uganda Kamange ekyo kikoze bulungi era Kamange we bali kwagala bavubuka Kamange otwagadde oluusi fe abavubuka abali mu kuyimba tulengere tukola effujjo ng'omuntu mukulu waffe oyinza okutunyiigira naye Mukama wange otulese netugenda maaso netukola buli kimu ate era nosigala ng'owagira ekituteekamu amaanyi. Omuyimbi yenna nawola Basofia ono y'omu ku bayimbi olinga amenya abayimbi abayimbye okumala ebbanga eggwanvu ng'ate bakyaliko y'omu ku bayimbi bano. Ennyimba zimuwoomerera ate zirimu emboozi ennungi naye te Mukama wange otera okuneewuunyisa nti tokomye kumanya Basofia bayimba ennyimba ennungi naye ate omanyi n'abalala abayimba ennyimba oluyimba olabanga bwagwaku naye ng'okumanyi kineewuunyisa
Ekineewuunyisa nabo bakola ki? Nabo bamanyi. Bwekyo Katikkiro amanyi upcoming, amanyi omuyimbi ali mu kuvubuka, ate amanyi omuyimbi ali waggulu. Eba Ssaabasajja yasiima n'atuwa minisitule namba ey'ebitone. Mu minisitule yereeta buli munnabitone kuba nti avaayo alage ekitone ky'alina. Ate mukama wange sikyakulimba nti ekitundu mu Uganda ekisinga okuwagira abayimbi ye Buganda. Era buli muyimbi ayimba yayimba watu omumanya nti akyafuddeyo alina okuyimbirako muki Uganda wano. N'olwekyo mukama wange abayimbi ngeri gy'obagadde nnyo ate ng'olwaleero olinawo n'akayimba kawange mugogo obadde wakakayimba wakasaba okulula aze wano olwaleero mukama wange asinga kuwagala kugira ebigambo bye. Naye njala okutegeeza abayimbi bonna mu ggwanga nti Bwakabaka olina minisitule esobola okukwata ku bannabitone okuva kwatandika paka ku mukulu ate n'okusobozesa omukulu okuyamba batandika. Kaboneka nkuyite weyogereko kye tuli Ssaabasajja Kabaka awangaale. Ekinjagaza abayimbi ne bannabitone abalala lwakuba okuyimba mulimu, okukuba endongo mulimu, okuwandiika ennyimba mulimu, okufaananako omuntu eyakedde leero n'akwata enkumbi n'agenda mu nnimiro okulima emmwanyi, okufaananako munnamateeka eyataddemu ettaayi n'agenda mu kkooti okwoza omusango, okufaananako omusawo agenda mu ddwaliro okujjanjaba omulwadde. Twalwawo okumanya nti okuyimba mulimu, kubanga mulimu ekkowe ery'okusanyusa oba kale tugambe okwewummuza, kwewummuzaamu. Emirundi mingi tulowooza nti ebintu eby'okwewummuzaamu kukolebwa kuyisa budde. Singa obuuza Sophie n'Antongo obudde bwamala ng'akolana n'omuwandiisi n'awandiika oluyimba n'agenda mu studio ne balukyusa ne bateekamu kano, n'amala okuva mu studio ne baluta ne bagenda ewabamuwanga kalungi ne batwala mu PBS oba ku CBS oba Muhammad Byali ne batereereza nga bakola ku leediyo balugube mu nsi yonna bwe babikola ne Bulaaya baperereza bakola ku leediyo bakuba ennyimba. Omulimu ogwo munene nnyo okusinga abantu kye balowooza, lwakuba ojja ku stage tetufa ku ddoboozi, eddoboozi lino lye tugenderako oboolesa amazina amazina eyo byetutunuulira, naye omulimu ogugenzemu munene nnyo. Ate singa oyagala okumanya okuyimba, kuwandika nnyimba, kuba bifuba bwe guli omulimu, twejjukanye ekyaliwo wano mu Lubima Mawuggwe ng'eggwanga baliggadde biri abiri covid Lubima Mawuggwe eggwanga baliggadde, abaana abakola ku bizindaalo abono bankooya bandeekaanira ne kati babadde bayitawo bandeekaanira naye mubasasula, abavuga emmotoka ezo basasulwa, abawanika ebipande basasulwa, abapangisibwako endongo nayo kibasasulwa, okukola rehearsals okwegezamu awo olulinaobawa ssente. Kati singa olaba obungi bw'abantu abayimirira ku muyimbi omugwati nga ne gavumenti nno kigyerabidde, kubanga wali ku Kajji ku Serena mwami John Musumuzi ng'agenda kubanga ateze
ayagala musolo okuyimba si yakutusanyusa mulimu okusanyusibwa ezo nva ndiyo ebuddu bafumba ettooke n'ensanyusa bateekako enva endiirwa enva endiirwa zeziriikiriza emmere toyinza kugamba nti no tebatuwadde emmere kubanga twabaddeko mbandiiro naye enva endiirwa bwezireakati emmere ekoma nnyo kati omuyimbi byonna byakola betuloba ku siteegi zova ndiyo bino ebisooka biyitirivu fe tetubiraba kati omuyimbi yekaasobola okuyitamu yoyo ategedde obukulu obugendera ku kitone ekikotonda kyamu eddoboozi lyobulungi nnyo ekyenkanidda naye tetwanditegedde singa tuwamalirira kuyita mu bino byonna byonna abawandiisi nayo bakubwewandiikira naye nebawawandika bayinza bakuwandiikirayo abakuba ebimu abakola nti oteka okwewayo okuyita mu miterere ebyo byonna kakati nze teri muntu ansanyusa mu bulamu bw'omuntu omukozi teri muntu yenna musansanyusa ng'omuntu omukozi era seri muntu gwenakyawa ng'omuntu omunafu kati nteeka okwagala abayimbi kati nasooka yona abadde mukisawo okumala ebbanga era tusanyusa ebirundi bingi tubadde ku mbaga tubadde mu kwanjula tubadde luddawa ate ng'essanyu kitegeeza bulamu simanyi oba abaagala enyimba bakimanyi bono nakazibwe naluyambi essanyu kitegeeza bulamu mu luzungu bakita therapeutic buli lwosanyuka buli lwowummula obozza bulamu bw'obujja kikuzza engulu kale ebbanga eryonananananange otuwa essanyu obadde n'obukola kale bwensanga omuyimbi era bwe nawulira nga tisoki agenda kuyimba nasanyuka nnyo kubanga twali tudde okuwulira ng'ogenda mu bifo buyimbi so ng'ate ennyimba ziringanga akasiku ebyomuno tubimanyi enyimba ziringa mwenge viini enkulu yewooma era abaganda enkwenku nga tebakyagala enkenku gwe bwengo bajjula nga tugiyite bulungi kakati gwe wonowola eddoboozi likuze obumanyirivu obulina ate obadde mulungi nebabala oyimbire situtukangako misinde waliwo abayimbi abayimba notukawo kati oluusi zengenda n'abaana bange olina abaana bo tudde nabaawo olinayogera ebituntu oyagala kugenda kutukawo tetubira bantu okusokyo awo nolwisabufu nnyo yagala kwebaza abakulu bano abakukwatiddeko ateesereza ekivulu maneja mutabani wamono balungi simanyi bonna beebaza okulaba nti balinaawo okulaba nti tufuna concert ennungi era mwenaka amasabe mugwere mukiseera ebyasofi si byakugezesa abayimbi abatoyo nga maha yimbi omuto naye ono si byakugezesa obumanyirivu amulina era byakoze okumanya ebbanga tufina tubimanyi kujja kuba tamanyi bya music yalitugaa tamanyi sofi n'atono n'olwekyo twesunga tubeere tumuwagire era njagala okuddamu kino bannabitone twagala mutegeere kino okuba n'ekitone olina okukivumbula olina okukikuza olina okukyeyambisa mulimu era banaakimanyi ojja kulabanga ebituuzo nabadde bano n'abazanyi ba firimu nga bagamba nti tebafunamu nembagamba mumuzaleega mukola ekyo mukola abemukiibi abaleese nembagamba nti abayimbi abanakatemba abasooka abemukiibi Christopher Mukiibi tetwabalabako nga bakola obulamu bwababanga kati abemukiibi tumulaba bakola obulamu bwababanga tebyaliwo baali batono nnyo abakolanga obulamu kitegeeza nti tugenda bikyuka naye bikyuka nkola n'abayimbi
emyaka 23 emabega abayimbi baakona yenga bino abadongo baagala kulya mmere kikyagalira kulire oli yazekola mu mugongo gwange yagala kulya mmere guno mulimu kati ebintu bigenda bikyuka ne bayimbi ensi ekyaliito kijja kututwalira ebbanga satubeera nga ffe twewaddeyo okuwagira abakola mu kisaawe kino ekyebitone nakabaka bwetuwamu ebisitolo kakasa tujja kukyuka kale nimusanyufu nnyo okuzeeko wano era nkakasa nti nabano bonna bwetuli ffenna tujjagenda twewumuzemu tuzze obulamu tuzze obujja obulamu